yesterday. Actually, coincidentally, to sharing a birthday. Mine was 24th year, but I think yesterday, on Sunday. Aina cha reacting because the reason we are sawa mukaga kati show ya ferisa mukaga because waliwo embere yali wakati wa abayimbi ba celebrity naffa bakula amawulire oba oli awo ne tuleetera okuba nti tulina obutakwatagana obututuusiza ku mbeera eno. So lunaku lwaleero we hope by the time we get done with this show tutunuulidde how we are going to harmonize our working relationship thereafter. Naye Spice Dana naye ayogedde ku show zino roundabout okuva ku 10 nedde n'ekiro kiyinza bba ku setya yeebadde ebagattako ki show zino yadde all is happening. How much of an importance are they? Katufune Spice Dana. Yeah, I'm old enough. Emyaka bayirayo nalinga njogera ne waliwo yaŋŋamba nti lekera okwogera emyaka twajja taniko third floor yetya first no kyali mu second floor. Well, ekintu ekyo ndowooza omanyi waliwo ekintu ekikusukkako kati nze nange nakirabye bwentyo but I don't know bavudde ku kyo okitwala ku sseeryo nga tebannaba nnyo at least kubeera nga batuwa oba warning. Anyway, it's not really about the artists first because bo bagamba nti TV shows ezo zina bye zikola ebitali mu mateeka, you know, kale kijja tukosa nnyo kubanga nti ezo programs ezimu kuziyambako music industry okubeerawo ate kati ne bye tuyiseemu bye bingi. Music industry eri wansi nnyo ate ebintu byandibaddewo ogezaako ogitambuza ate balaniko biteekamu ebituli kijja kuba tekijja affectinga. So ekigendererwa kyabwe si kimanyi kyakuteeka music industry wansi oba they are really trying to okola omulimu gwabwe kubanga okola omulimu gwabwe is not bad naye balina osooka oconsideringa n'abantu abali mu mulimu guno eno bo bagenda kubeera affected batya kubanga I also watch these shows sinalabako nnyo kintu kisuse ate nekira nti omuntu wakola ensobi omuwa warning oba ne mufuna engeri gye mutereezaamu ensonga okubanga buli omu asigala musanyufu mu sekita ye gy'akoleramu. So nze sikiwagira ndaba nga bandibadde bakitunulamu. We're going to be like affected so much olw'ensonga nti no tetuyinaayo kintu kirala kituyambako pushinga music waffe oba whatever we are doing newe kitaba okay our celebrity life nti ezo shows zezituyamba tuconnectinga n'abantu baffe. Nze kati faani wange anamanya ti birthday yange yabadde ya Saturday tajja kumanya ate nga yandyagadde omanya Spice fan omuyimbi wange ya celebrate nze atya birthday ye yawezezza emyaka emeka ye baani abajaguzaako naye kati programu ng'eyo we bateriiwo wajja kubeerawo ndowooza gap wakati w'abayimbi ne bafaani baabwe. Naffe bizinensi yaffe ebeera enyigirizibwa okitegeera nti wembanga kyentunza abantu bange wekirina oyita wenno kitundira sina platform kati ngenda tunda nte kyentunda ate nga naffe omulimu gwaffe tusaba baguconsidering mu buli ngeri yonna. We have abantu ba media batali professional nga kibakola tebakitegeera gye bali naye tekitegeeza mbu abali professional era tebaliiyo okitegeera. So balina kulaba engeri gye bateekawo embeera ebeera nga omuntu gwe bawa platform alina ebisaanyizo okubeera ku TV oba ku radio ne bamubuulira n'engeri gy'alina okukola ki okolagana naye media erina kukuza muyimbi like sisuubira nti media weeri kutusuula nedda media eriwo okukolagana naffe yeetuyamba okutugatta ku bafanzi baffe notunda ki kola kati osooyimba oluyimba ne lusigala ewaka naye media egenda okuyamba oluyimba olituuse mu bafanzi bo. Yes, so mubaamu abakitunda obubi najja n'ayogera ku luyimba lwo naye n'alwogerera mu ngeri etali professional kati naffe wetunyigirizibwa naye ate be batono ate nga I think we can fight that. Kisoboka tusobola okirwanirira ne tuba nga tusigaza abantu betusobola okukwatagana nabo abayongera ku industry zano giteeka wansi. Spice Dana ensonga ezo Kalifa Spice Dana omuwulidde akiriza